omukulembeze w'olukiiko lwa Buganda n'ab'ebitiibwa mwenna abaliwo. Kitalo nga Mwami Ssenkulu gwe bagambye erinnya Andrew Benon Kibuuka nga ndi artist. Kya Alex Mukulu ffenna kyatukubye enkyukwe kubanga bangi tetwategedde ku kulwala kwa Alex. Naye Alex bw'atyo bw'abadde kubeera waliwo abadde batunenya nti munnamwe n'alwala omwezi mulamba ne watabawo. Naye ne mbagamba nti n'omwezi mutono Alex abadde abula n'omwaka emyezi 6 nga temumulabako. Oluusi lwevaamu n'omukubira ku ssimu nga naga nti mwendi mu nnyumba oyagala ki, olinayo pulaani entegereke oba teri tojja? Oba tolina pulaani enkola tojja. Nga si kipe kya Alex okubula. Nadde njogera ne personal assistant we abadde naye ebbanga ddene ne mu kulwala ne mugamba nti n'otatugamba, n'agamba nti nga manyi nti ajja kutereera. Alex ng'alinga miracle man, superman, tajja kutereera. Ate ambuuze nti ani yagamba obbagamba nti ndi mulwadde gufuuke musango. Naye kitalo nnyo Alex nkozeeko naye ku projects eziwerako nga Bakayimbira Drama Actors yakolako naffe omuzannyo baguyita Sofia. Entendeka ya Alex twali ffe tetugimanyidde era katono bamemba Bakayimbira badduke mu katemba kuyimirira okumala essaawa 4 nga tewali atudde n'ebirala. Naye nga project yasinga okuba ey'amaanyi gye nakola ne Alex yali ya Chogam production. Omuzannyo ogwo gwe twakola Queen nga ali kuno, olukiiko lwa Chogam lwali mu Uganda. Abantu bangi abaasaba okukola production eyo, gavumenti n'eronda Alex Mukulu nga ye director wa production eyo, nze nali assistant director. Awo nasinga okutegeerera Alex yaani kuba twali ffenna okumala emyezi nga 3 emisana n'ekiro nga muyeeya nnyo, mugezi nnyo, mukambwe nnyo, muvumi nnyo, mujerezi nnyo, nga muyinza okulihasinga ekintu n'atereka abaana ekintu wiiki 2 najja n'akikyusa kyonna agambye nabye nabadde mbawedde mubyerabire mubisangule mu mitwe mugende mudduke okwetooloola ekifo kino kyonna. Njagala mukome wano nga buli muki bimuvudde mutwe ndeese bipya. Oyo yabadde Alex. Tusaasidde nnyo family lwaba artists nti kritiiki waffe omulungi ennyo agenze. Ffenna tujja kgenda naye sijja kudda. Nze mbadde chairman w'akakiiko akateeseteese okuziika Alex. Njagala okutuusa okwebaza eri ba artists bonna abakoze byonna bye bakoze okulaba nti mukwano gwaffe, muganda waffe, mukulu waffe, mukama waffe, mukwano gwaffe, buli kimu nti agenda bw'atyo. Ba artists bonna bakoledde wamu, abantu nga basula emmengo awo ne bakeerawo n'ojja ngoloza nti nga baatuuse dda nga buli muntu akola obuterekera. Mbeebaza mwenna ba artists olw'omutima ogwo gwe mwolesezza okusobola okulaba nti tuziika Alex. Sijja kumenya mannya kubanga nnyinza okuleka erinnya limu nekinkola bubi, naye nkakasa nti abakibaddemu mwenna
mwemanyi Mukama Katonda abongere emikisa. Sinnalaba kuwakika naye nga nze ow'Emmamba Alex abadde wa Mmamba. Ono agalamidde wano muzzukulu wa Gabunga. Badde nsuubira Katikkiro w'ekika okubaawo naye ndoza ali ebimikutte bw'anaaba tazze aba famire Gabunga abasaasidde nnyo olw'okuviibwako mukadde wammwe muzzukulu we Ssaabasajja Kabaka Wangale. Mumwongere engalo n'akakiiko